Nze Alex Waiswa Mfumbiro, Deputy Spokesperson wa National Unity Platform, ekibiina ky'amaanyi g'abantu. Kitalo nnyo, kitalo ddala, Maama Hamphery ne Taata Hamphery. Ebbanga eritali lyawala nali manyi nnyo Hamphery eka okusinga olw'okuba tuwangalira ku Magic Parking. Naye bwe twali tugenda okuziika nali ne Haji Arafa oyo ne tusinkana Muzeeyi Mayanja nga tuva e Masaka. Era ne tunyumya emboozi nnyingi kata n'emmotoka tuddiremu y'emu. Hamphery bwe yakomawo nga mugonvu, mukwano gwange Bisimira oyo yatubuulira kubanga be bagenda okumunona ku kisaawe. Ne tusooka tutyafe okumulaba kubanga babagamba nti omuntu avudde mu Amerika akomyewo Uganda mulwadde. Oba obadde kyaliiwe oyinza okutya. Naye mba ndi ku Platinum nga nange nina omulwadde. Oli n'alaba omuntu ng'alinga mukwano gwange n'amundaga nga ye Hamphery. Hamphery bwe yandaba memory gye nkyayina n'asanyuka nnyo exceedingly. Ne tunyumya era n'angamba twekubye akafaananyi ka selfie, twekubye ka selfie. Ne tukeekubye era nkayina kembadde ndabako ennaku zino zonna. Nga nina essuubi nti ajja kuwona kubanga ebigambo ebyayogerwa ng'ajja ate ffe twamusanga nga bw'obirowooza si bwe bikola ki bwe biri. Ne tufuna essuubi ku wuwo ofuna essuubi. Naye gabadde mawulire ga nnaku. Hamphery ndowooza ye tabadde sita mu kuyimba naye abadde sita mu karakita ye ey'okubeera omuntu ow'enjawulo nga ali very calm naye ng'ate ali strict ku ekyo kyakkiririzaamu. Abadde akkiririza mu nnono, abadde akkiriza nnyo mu nnono n'obuwangwa ng'era kye kimu ndowooza ekibeera eky'obubonero bw'abaana abakulu okukuuma culture enogenda mu maaso. So tusaasidde nnyo famire ya Mayanja, Muzeeyi Mayanja, naye ne tusaasira ne Jose Chameleon ne baganda be kubanga erinnya eryo lya nkizo nnyo mu famire eno. Abayimbi batono abayimba, abantu bonna ne batambulira ku linnya lye. Tukitegeeza naawe Katonda aba akutaddemu ekintu ekyenjawulo. So tusaasidde nnyo famire eno, naye n'obubaka bwa president yandibadde ali wano kubeera Hamphery abadde kyaliiwo ennyo. Ekyo yakibagambye nga muli mu lumbe. Era nga ne bwagenda mu Amerika waliwo akaseera ng'abantu balowooza Bobi tayinza kwogera na Mayanja family. Naye bwe yagenda mu Amerika obudde obusinga yabumala na Hamphery. So abadde omuntu asobola okugatta. Ekyo ng'ate era kabonera k'omwana omukulu aba alina obuvunaanyizibwa. So Hamphery tumufiiriddwa nnyo kubanga abadde asobola okutugatta bwe tulemaganye. Naye Mukama yagera era tusaba family Mukama abagumye n'abaana ba Hamphery mbalabe bato Mukama nammwe abagumye. Naye manyi nti agali awamu ge gakola ki? Manyi nti abantu banakwatira awamu n'ekyabaana okukula nakyo kijja kusoboka. Wano nga bwe ndi mu bayimbi ba entertainer, banange abayimbi temwenyooma. Abantu abamu eri bwe baba bavunaana Kyagulanyi Robert Ssentamu okuba nti bannayuganda mwamwesiga ne mukwasa amantu y'aba president, omusango gwe bamuvunaana guli gumu nti muyimbi. Naye obuyimbi kye kitone, ekyo kiva wa Katonda. Osobola okuba looya ng'oli muyimbi, osobola okuba dokita ng'oli muyimbi. Ekyo kitone, that is a talent. Ate talent eyo eweebwa abantu batono nnyo. Kati bwe baba bagiwa batono kitegeeza muyina n'ebibala bingi bye musobola ogikozesa kuba mwe muyina amaanyi okuyimba kipeepewo ne kisukka Uganda. Kitegeeza nti bw'oyimba ku ddwaliro eritasobola kujjanjaba muntu. Muganda wange afudde obulwadde obuzibu ennyo, mumanyi bwe buzibuwala okujjanjaba. So tugaane kozesa kitone kyaffe kuffe ffekka naye tukikozese abantu abalala bonna okuganyulwamu nga baganyulwamu ku ebyo ebibanyigiriza. Sigenda kusukka wano naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeerawo kubanga ali mitala w'amayanja ku buvunaanyizibwa era bwe twamukwasa okusala enseke ezirikiriza owanakyemalira wano mu Uganda.
muganda wange Sematiko nkutumidde nnyo oyo no yimirira bakulabeko oyo no Sematiko otuyinamu essuubi wano mu constituency eno Bishop Tomusange Sematiko okulaba nti abantu bawana abanunula nabo tutambule mu bufu bwe bumu obw'amazima n'obwenkanya ku lwa Uganda ku lwa National Unity Platform ne ku lwa President Kyagulanyi Robert Sentamu Muzeeyi Mayanja tukusaasidde nnyo ne maama Mukama Katonda abagumye mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza mujja kunsaba nja kulivinga immediately kyovola banti ne protocol y'okwogera tukigoberedde kubanga ate nina amawulire genfunye nga lawyer wange classmate wange mukwano gwange muganda wange gwe twali naye mu mbaga afunye accident Palisa naye obulamu alabika tabutonze obonno bwe bulamu kyovola batulina okukola kye tusobola okukola nga tusoomoka guno ku nsi okuteekawo enjawulo kwaba abalamu betuleka ku nsi n'abaana betuzadde Mukama Katonda abankuumire mu kuddayo kwammwe abagonzeze amakubo ku lwa Katonda n'ensi yange people power our power akonkogedde kubanga Hamphery tabadde wa NRM abadde wa nkyukakyuka tujja wano olwaleero mu nnaku empitirivu okusookera ddala ku lwa taata waffe Muzeeyi Mayanja ne maama mukyala we si kintu kyangu okutunula mu ntaana y'omwana wo ate era y'abaana bo tukusaasira nnyo Muzeeyi Mayanja ne maama okubeera nga mu kaseera kano ate era nga twakamala biseera si byewala okuyita mu kintu kyekimu nga wakamala okuyita mu kintu kyekimu tusaasira nnyo abaana baganda ba Hamphery tusaasira nnyo ab'ennyumba yonna kitalo nnyo nnyini ddala okuviibwako Hamphery Mayanja obubaka bungi nange ali wano bwenfunye okuva ebule n'ebweya mbutuuse bwe bategedde ndi nja kuyita wano naddala abantu b'e Bungereza ne Ireland ne Europe basaasidde nnyo ennyumba eno ne basaasira nnyo mukwano gwange munywanyi wange mutabani wange eyangatta ennyo ku nnyumba eno ne baana banne omwami Yosefu Mayanja omwana mulenzi ono Mayanja nze nali mulengerera eyo nina mikwano gye twabeeranga nagyo e Bungereza nimugenda mukwatagana ne Mayanja naye nga simanyi bwe ndikwatagana naye naye olunaku lwe yajja sebo father n'agamba alina okuddayo ku nnono ya Muzeeyi Mayanja ne mukyala Mayanja ey'amazima n'obwenkanya najja ne tumwaniriza ne tubeera naye ne tugenda paka mu kalulu k'obwa mmeeya nina bingi bye nategeera ku baana bano bamayanja okusooka abaana bano tubalaba eyo gye babeera naye nga muganda waabwe oyo Yosefu Mayanja kwale Palaso namulaba bulungi ne mutegeera balina omukwano balina okwagala balina okujjukira wonna we tubadde na buli we mbasanga lumu neewuunya Yosefu mu bivulu byabwe ebyo ebinene yanengerera enagali oyo Muzeeyi Mukaaku Muzeeyi Lubawa Muzeeyi Mabike Musembere neewuunya gyesera kulaba ku balala bendeze okufaanagana nga ye Mayanja mwongere omutima ogw'okwagalana aneseewuunya mugugira ddala ne ku mukulu wammwe Hamphery kubanga ne Hamphery bino byenjogedde bye bimwogerwako ne mu US gyakoze eki gyabadde ensonga enkulu lwaki tubadde batuufu okuweereza essaala eno ate n'okwongera essaala zonna eri Hamphery atugenzeeko y'ensonga gye yakola
paka lwafudde nti yasooka banne mu kisaawe nga mukulu waabwe yali w'amaanyi yali muyiiya kubyempulira yali atetenkanya ate nga ayagala okulaga banne n'okutemera banne amakubo yayagaliza ensangi zino sebo father naawe mzee tata waffe Muzeeyi Mayanja ne maama mbaloopera waliwo omutima omubi oguzze omutima gw'embeera ya Kayini ne Aberi. Hamphery teyali Kayini teyakola bwa Kayini n'omulundi n'ogumu era mumanyidi ne muggulu Katonda agenda kumubuuza nti baganda bo muganda wo Kamiliyoni omulesewa muganda wo Palaso omulesewa muganda wo gundi omulesewa agenda kugamba nti mukama wange nga bwe wabampa n'ebitone byabwe sina n'omu gwe natuulira. Twabirabanga abantu balwanye okuva mu nsiko ne bajja bati yefunza bakiza Besigye n'abalala batubuulidde ebigambo ebirala ensonga gye njagala okumala nayo paka kubamba bazi nga baganda baabwe abamu babakolamu embeera ya Kayini. Ssaabasajja Kabaka yayogedde jjo n'agamba nti bwe muba mukoze endagaano ne bannammwe wadde simpandiike wadde tewali bujulizi mukuume endagaano ezo musobole okubeera obumu mu nsi mwolese akabonero ak'amazuukira ge twakamala okuyitamu. Bassebo ne bannyabo ssebo father embeera eriwo twesabire Katonda tatubuuzanga mu ggulu kyabanga emmwe bakayini ba Aberi mwabalekawa kubanga Katonda yayagala nnyo Kayini ne Aberi bakula ne bakula bonanga baagalana naye nga buli kaseera Kayini addamu emabega bwe yaddamu emabega namugamba edda oli w'amagezi oli bwe tukulembera munno naye lumu Kayini yalaba bantu tebaliiwo n'akwata Aberi n'amutuga. Katonda n'ayanguwa mangu n'amubuuza nti owange Kayini Aberi ali ludda wa? N'asooka asirika n'avuga nti owange Kayini Aberi muto ali ludda wa? Kayini yamuddamu n'amugamba nze tomubuuza sinze mukuuma obwo tebuba bukulembeze eggwanga lye twagala nga tutuuse ffenna ku ngule ey'obuwanguzi tujambale si nsonga gwe Kayini si nsonga gwe Aberi. Omukama Katonda abankuumire.